abatali basiraamu abagenda mu mizikiti mu biseera ebya campaigns oluusi bagendayo n'ebitali byo. Nzijukira President Museveni mirundi mingi gye tumulabyeko ng'agenda mu mizikiti naye nga si biseera bya campaign. N'abalala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bwe yali akyaliwo eyanirizanga delegations ze zonna abantu abajjanga nga bazze okulaba ki Rasulullah era ng'abaaniriza mu masjidi. N'olwekyo omuntu atali musiraamu okubeera nti ayingira omuzikiti si kibi. Si kikoki? Okuyingira omuzikiti ayinza okuyingirayo ng'azze kuwuliriza ku bigambo ebisomesebwa mu masjidi. Tetukkirizibwa kumugamba nti ate gwe toli muki? Toli musiraamu sooka ofulume. Ayinza okuba nti byagenda okuwuliriza bye bigenda omukola ki? Okumufuula omusiraamu. Era ye kasita agamba nti bane njagala kuwulirizaako kusomesa kw'abasiraamu nga tumugamba jangu. Era nga bamuwa n'ekifo kye ng'atereera buki bulungi ng'akola ki? Awuliriza. Bw'amala tumugamba ebibyo bikoze ki? Biwedde. The same thing n'omusiraamu okugenda muki? Mu kereziya oba mu kkanisa abatazizza ki? Musango. Agendayo akkirizibwa okukola ki? Okugendayo. Nakisomesaako waliwo we nabe nenkisomesaako nti bw'oba obuliddwa ne woosaalira katugambe enkuba etonnye ebweru wonna wonna wakoze eki? Watobye. Ng'ekifo ekisigaddewo kyokka kya kereziya oba ki? Oba kkanisa ate ng'emiswala etuuse. Okkirizibwa ogenda mu kkanisa n'olaba ekibula gye kiri n'osaaliramu esswalaayo. Yes sebo. Ekkanisa oba kereziya si bifo bya kukola ki? Kuteekamu biduula. Bifo bya kusinza. Right? Abagendeyo baba bagenze kusaba. N'omuzikiti bwe gufaanagana. Ekyo tukijjewo okuyingira tukkirizibwa ffe abasiraamu ogenda mu kaleziya oba mu kkanisa. Ate n'abatali basiraamu bakkirizibwa okuyingira mu muzikiti. Kati bwe bajja mu muzikiti wano we watandikira okubeera nti no tubalaga kiki ekyokukola. Atali musiraamu tayinza kugamba nti kaŋŋende mu muzikiti bw'aba atuuka wali okuyingira olwokuba yiye bw'agenda mu kyaki agenda naki? N'engatto ze. Tayinza kugamba nti nze zange nazo genda nazo mu muzikiti. Awo amateeka gamukolako. Namugamba nti engatto zo zikole ki? Zijjiremu wano. Era bw'atubuuza nti naye lwaki ate nga tumugamba Nabbi Musa bwe yagenda okusinkana Katonda we alina we yatuuka ne bamugamba jjamu engatto zo oli mu kifo kiki? Kitukuvu. Era n'azijjamu. Eryo tteeka limu. Eryokubiri mu muzikiti tetuleekaaniramu. Tetukola ki? Tetukubiramu kerere. Kati n'ono ayingidde era tumusomesezaawo ntumuga nti muzikiti tetukola kino. Even okuba obukubi engalo mu masjidi tetukikola ki? Tetukikolerayo.
kati ebyo byonna mateeka agakola ku masjidi. Okay. Alright? Naam. Naye nga bw'ogambye nti bazze n'ayogera eri kuba bwe bamuleeta kwogera eri basiraamu era n'ayogera gye bali n'ababuulira programs ze ani n'abasaba nti mbadde nsaba mukole ki mumpagire. Ebyo ebigambo tebirina buzibu bwonna. Right? Yes, sir. Wabula ebiseera ebibyogererwamu bimatalinga nnyo. Obudde bumatalinga. Era buli bwe tulaba nti bwe tuleeta omuntu ono n'ayogerera wano ayinza okutuleetera kiyinza okutuviirako akabi nga tugamba nti nedda oyo tajja kujja. Naye nga bwe kiba nga kikwataganye ne kubeera nti akkirizibwa okuyingira oba takkirizibwa akkirizibwa. Kati bw'ayingira n'agenda ng'agoberera amateeka gaaki ga muzikiti nga bwe gateekwa okubeera nga bwe gabeera. Kati ye tayinza gga nti nze ngenda kujja n'ab'endongo yange kubanga eri ewaffe endongo ekola ki ekkirizibwa ate nze ngenda kujja nabo nange munzikirize. Awo tumugamba nedda. Ngenda kujja n'abafuuyi b'emirere balina emirere gyabwe gye bakola ki gye bafuuwa bannabyabufuzi. Tumugamba nedda. Ebyo byonna awo tebijja kukola ki tebijja kukolawo. Jangu ggwe kennyini oyogere eri abantu era bw'onoomala okwogera otambule ogende. Awo tuba tetukoze nsobi n'akamu. Nesebo. Wallahu a'lam. Imaamu alwawo kiyungo. Nekyo nakyo kyaswala. Badde ngenda kukugamba nti obudde tebuweddeeyo. Naye ekiswala kyo tulina okukikola ki okukinnyonnyola. Oli bw'agamba nti imaamu alwawo ku biyungo simanyi kyategeeza. Alwawo kiseera ki? Kuba sisuubira nti ayinza okulwawo ekiseera omuntu w'ayinza okusomera Al-Fatiha n'agimalako nga ono akyali ku kiyungo kimu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, yes, katukkirize nti imaamu akola ki? Alwawo oba aluddewo. Kuba gw'oyinza okuba nti ozze okusaala ng'olese osasudde ne ssente zo ku takisi oba ku baasi. Baasi esimbula ssaawa ezimanyiddwa. Right? Yes. Kati noga akamala okugenda okusaalako ejjama. Tugambe kati ejjuma. Ngende nsaaleko ki? Ejjuma. Genda okutuuka imaamu ayinza okusumulula khutuba nga ya ssaawa nnamba. Ya ssaawa ki? Nnamba. Okkirizibwa okudda wali ebbali ggwe ng'omutambuze n'osaalako esswalayo n'ogenda olugendo lwo. Kati ono imaamu mumaze okukola ki? Okutandika esswala. Kyensuubira oyo waabuuliza. Ogenza okujja kalikamati swala Allahu akbar la ilaha illa Allah. Ojeyunzeeko. Nga weeyunga ku swala ya imaamu. Ngenda okulaba imaamu nga alemedde ku ki? Waggulu. Okugenda bugenzi ku maviivi nga alinga asoma Bakara. Kati awo okkirizibwa kubeera ng'omuvaako
nambala baulama baffe bascholars baffe ebintu ebyo byonna babikola ki babisomesa dda era ne babeera nga babinnyonnyola. Imaamu ayinza okubeera ng'ayanguyiriza nnyo ng'ate gwe toyagala banguyiriza okkirizibwa okubeera ng'omwawukanako. Ayinza okubeera ng'alwawo nnyo nga kiyinza n'okuviirako esswala yo okwonooneka oba okukola kutya emmotoka okukoleka naani awo wonna okkirizibwa okukola ki okumwawukanako n'osaala esswala eyo eyanguwako ate ng'etuukiriza amateeka n'ogenda oba tokoze ensobi. Wallahu a'lam. Mabegako awo twayogerako nekubuuzaako wano kyomuntu okufiirwa bba tugamba nti kirungi oba kibi? Mu njogera wano ey'amangu kiba kibi. Era olabira ddala omukyalo oyo ng'ayita mu buzibu bungi kubanga akoze eki afiiriddwa munneewe gwe babadde babeera bonna gwe babadde buli kantu konna nga bakoogerako bonna kati munnaamukoze eki amugenzeeko. Naye mwana wattu wiiki eno yennyini nina nabadde awantu nga oli najja naŋŋamba seeka nyambaako onkolere ku kibalo wano twagala gabana bintu taata waffe yakola ki yafa n'alekawo abaana ne nnamwandu. Kati nzijayo kya nnamwandu sigenda kwogera ku by'abaana naki byonna. Ne bandaga emmaali y'omufu ate nga paati bupaati gye bandazeeko naye nga yabadde bwe babivaluinga byonna nga biri mu biliyoni almost biliyoni 2 eza siringi za Uganda si America. Kati mu biliyoni ezo ze twabaze nga nnamwandu afuna miliyoni 200 nezigwamu. 200 nezigwamu ye nga nnamwandu era nga gwe mutemwa Allah gwe yamukola ki gwe yamuwa. Abalala nabo bonna babadde balina ebyabwe. Kati muli ne neebuuza nti oluvannyuma lw'okufiirwa omwami n'ebbanga kati ndowooza mwaka gugenda kuwera Allah najja n'akuwaayo nti ofunye miliyoni 200 nga oba oli awo tokwatanga nako kuziwera miliyoni 3 oba 5. Abamu mwana wattu ayinza n'okuba nga neemu tagikolanga ki tagikwatangako nga ye omwami ebibi abadde abyekolera byonna era amulekerawo zize awo za kameeza ebigenda mu maaso. Bwotyo bw'ogambye kwegamba kyenjagalamu okugira wali omwami bw'aba nga afudde definitely owulira ennaku owulira ddala nga Allah akuleetedde ekizibu ky'amaanyi. Naye ati kati oluvannyuma lw'omwaka omulamba ne bakugamba nti miliyoni zo 200 z'olina z'ogenda okutandikirako obulamu obupya, at least obeera onaazibbwako amaziga gali agaakola ki agaasooka.
awo tugambira nti Allah tagera ki kibi kiri kyali kirabika nga kibi naye ate kati gye kigenze okubeera nga naawe otandika okufuuka business woman from nowhere nofuuka ki business woman nofuuka landlord nofuuka so on ekyo ate tekiba kibi era naawe oyinza okuwulira nga weeyagala abadde atambuza ebigere ofunayo akamotoka akatono koonookola ki koonootambuliramu okutambula kugamba okuva ku bigere nodda mu motoka kibi tekibangako kibi nobeera nga ofuuse landlord kiba kibi tekiba kibi kyekiri kyetwogera nti Allah takola ki tagera kibi. Waliwo awamu enali omusiraamu omu n'akyogera seeka omu n'agamba nti musookanga kubuuza b'amaseeka kuba Allah ffenna bwe tuba tusomesa tugamba nti khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala kyekirungi n'ekibi bivaawa biva wa Allah kati ate ffe tugamba nti tagera kibi naye seeka awo twayawukanamu ku ntegeera ya kigambo ekyo kyekyo kyeŋŋamba nti wali kungulu kirabikanga ekibi naye ate munda oyinza okwesanga nga kyekirungi gy'oli. Eyo sijja kusomesaayo nnyo lwaleero mbadde neekoonyeyo bwekoonye nga nzizaamu abatuwuliriza bw'oba wafiirwa toddaawo gamba nti Allah yakukyawa bw'oba walwaza toddaawo gamba nti Allah takyakwagala bw'oba kino nakiri manya bumanya nti Allah akyakwagala era kyeyakugeredde kyekisinga obulungi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'idtu yawman bittali min sahibi tafadhuli ala asha'in hafiri fi laili yawmin ayyali hatta adhuka mat'aman bita'amihil mukallali faji'tuhul muharwilan wasurtu wastal mahfali wa qad ra'aitu farhatan alal wujuhi ta'tali wa kalkalu mukalkalan kul kilami mukalkili kalkalahu kalkalatan fakala kul kaulika fi mukalkil fakultuha mukalkala wala tukallili wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Media, Qibla Islamic